Mugamba mutya mwenna abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako kigenda kuba kirungi nnyo. N'ekirala likinga video olunaku olwaleero njagadde mbawe ku ddagala mu abaana abawala naddala mu abali ebweru wa Uganda naddala mu abali musiza bawalabu nga muli mu mayumba omwo nga olina ekizibu ky'okubeera ng'enviiri zo zikutukakutuka waliwo n'abatera okimbuuza ekintu ekyo tuyinza kukozesa ku ddagala ki kisobola okuyamba ku nviiri zaffe ezikutukakutuka zibeere nga zirekerawo okutukakutuka. Kati eddagala ly'olina okukozesa ggwe ali mu mayumba nga tosobola kufuna bizigo bikuuma nviiri ezo naawe wali wano mu Uganda naddala mu abaana abato mmwe abakola mu maka g'abantu mubeeramu ng'ekyamazima tosobola kwetuusaako kizigo kikuuma nviiri ezo okubeera nga tezikutuka okubeera ng'ozikuuma nga nnungi ozikolako saaviisi ekyo kibeerawo nga tosobola kufuna bizigo ebyo naye ate ng'osobola okukozesa ebintu ebyangu ebya bulijjo n'oweziba nga zibadde zikutukakutuka singa onaakozesa eddagala lino zigenda kuddamu kutuka. Ekyo nkikubuulira ggwe omwana omuwala nkusaba ofuna obutungulu nsubira obutungulu mu maka bubeeramu nammwe abali ku byeyo mu mayumba mujja kufuna obutungulu obwo bulungi nnyo. Kati omala okufuna obutungulu osobola obukuba mu blender bulungi busaleesale buteeke mu blender teekamu amazzi otuze tontono bukube oba tosobodde nga tolina blender busekulire mu kiveere ekya black oba ekya white obusekulesekulo obutungulu bw'omala obusekula osobola obuteeka mu kikopo n'oyiwamu amazzi amatonotono toyiwamu mangi kwegamba obutungulu bubeere bungi amazzi gabe matonotono pima amazzi agajja okumala gojja okusiiga mu mutwe gwo gabe nga gayingidde bulungi mu nviiri. Kati bw'omala obisekula bulungi by'osekulidde mu kaveera teeka mu kikopo teekamu amazzi matonotono beera ng'osengejja ebintu ebyo sengejjamu amazzi biri ebitungulu bisuule. Kati amazzi ago ge twetaaga gateeke ebbali awo. Kati nkusaba weeteeketeeke bulungi nkusaba ofumba amazzi amalala agookya bwe gamala okujja saagala gabeere nga gookya nnyo nkusaba amazzi ago g'ofumbye nkusaba osooke gawoze gabeere mu kipimu nga tegajja kwokya nnyo sooka oganaabe mu mutwe gwo ganaabe mu nviiri zo gwagenda okubeera ng'ozijjanjaba ng'olina obuzibu bw'okubeera ng'enviiri zo zikutukakutuka naaba amazzi agookya ago bw'omala okuganaaba mu mutwe gwo nkusaba ogasiimulemu n'ettawulo oluvannyuma osobola okuddira ttawulo eyo yennyini osobola okugyongera n'ogisiba ku mutwe gwo ng'omaze okunaazaamu amazzi agabuguma ttawulo gisibe ku mutwe gwo olindemu eddakiika nga 3 oba 2 nga ttawulo eyo nga kweri ng'omaze ozinaazaamu amazzi agabuguma. Kati olaba nga obudde buyiseewo dakiika nga 3 ggyako ttawulo eyo bulungi beera ng'okwata amazzi gaffe gali ag'obutungulu nkusaba obeere ng'ogasiiga mu mutwe kwatamu nga bw'osiiga mu mutwe gasiige mu mutwe bulungi nnyo buli wamu kwegamba omutwe gwonna mu nviiri mubuna amazzi ago gabeere nga gabunamu bulungi nnyo. Amazzi ago singa onaagasiiga mu mutwe gwo mu nviiri zeezo ezikutukakutuka tezigenda kuddamu kukutuka. Bw'omala ogasiigamu ng'olaba ogasiizemu buli wamu ganozeemu beera nga olindako okumala eddakiika nga 3 oba 25 beera ng'oganaabamu ofuna amazzi amalala agatukula osobola okufuna sampo n'oteeka mu mazzi ago mu bbaafu beera ng'onaaba mu nviiri zeezo kwegamba beera ng'onaaba mu mutwe gwo obeere ng'oggyamu obutungulu obwo bw'otaddemu okitegeera kusaba obeere ng'obigoberera bulungi bye nkugambye kigenda kuba kikuyamba gwe akutuka enviiri tezigenda kuddamu kukutuka. Obutungulu obwo bulungi nnyo mu kubeera nga buziyiza enviiri zammwe ezo okubeera nga tezijja kukutuka n'oweziba nga zibadde zikutukakutuka bw'otandika obukozesa teziddamu kukutuka zigenda kuguma. Ekyo nkibabuulira mubeere nga munaaba amazzi g'obutungulu mu nviiri zammwe ezo kugambye mala ddakiika 2 oba 25 obinaabemu bulungi otukule kijja kuba kiwedde n'onakikolamu ennaku 3 mu wiiki nga buli kanaku okikola omulundi gumu ng'enviiri zo zinaazaamu amazzi g'obutungulu kigenda kuyamba nnyo okubeera nga kigumya enviiri zeezo obutaddamu kukutuka. Kuba bangi mbadde mumbuuza nnyo ensonga eyo kiki musobola okukozesaako naddala mu abali ku byeyo ebweru mubeere nga mukozesa obutungulu obwo kuba suubira mu maka gammwe gye muwangaalira mwebuli. Nkusaba ojje ku WhatsApp ombuuze ky'otategedde nja kuba nnyongera okukunnyonnyola. WhatsApp namba yange eri 0 7 7 7
887 34 01 yeeyo WhatsApp namba yange nja kuba nkuddamu bulungi nnyo. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende maaso n'ogyegattako kigenda kuba kirungi nnyo. Mubeere bulungi, mweraba.